okalyadda kaddadda yesula gye tutandise okalyadda kaddadda okuva lwe natandika okutegeera nawuliranga abantu bagamba nti Kasooba mbega era nti mbega tasaana kwemanyiiza wadde okwesembereza kubanga talina munne ne kitaawa amubega kyokka nga tewali anyinyonyolera ddala mu bwesimbu mbega byakola lumu nga nsuumuseemu kyenava neevaamu nenkulungira Kasooba olugezigezi ambuulira omulimu gw'obwambega nga bwe gwali gukolebwa namubuuza nti naye ddala okola mulimu ki taata ogula pamba nga taata oba yakyetyemuka nnyo nga bwe yakolanga nga yeewaaze entabaaza bakadde nalyoka addamu nti akalenzi kano okugula pamba nzanna ebyo ebyokugula pamba nga mbisobolezaawa mwana wange mbega bazzi ba misango konze ti ng'obabega otya koye nti mbabega mu ngeri nnyingi kale waliwo nga luno juzi lwe nabega Gaajuule omusajja yatta mukazi we konze nti otyo byali bitya awo n'aluva ku ntono nti byali bwe biti Gaajuule yabeeranga eyo Buddu nga mufumbo ne mukazi we amulinamu abaana bw'abandaba abaana bana yali musuubuzi wa Nandere kozi kyeki bannange bakulu bavubi bannange simanyi Nandere oba yaani Nandere gwe yajjanga ekisaalizi mu Bunyole eyo yayinzanga okwefunyirira ku mulimu gwogwo n'akongolerayo ddala emyezi egiwerako ng'abeeka tebamukubyeko kya mulubala ate nga tabalekedde wadde obuyambi obumu bwe buti wadde nnusu nange abaana ngo obubuto bubeereze nga sekkerenda w'ennyonyi enviri zibaaka n'ebikugunyu biyita bweru omukazi nga kadde mukutukira ku mabega neegula etufuta neebula okujjako lwe yabanga atunze ku bubidde mukazi wattu Gaajuule bwe yakomangawo ngadda ku mukazi nga togoza yamusiibyanga ku miggo okwo nga kwogasse n'okumuzuukusanga amatumbi g'obudde amugulirewo n'okumufumbiranga amazzi anaabe ng'ava okuseyeggera mu buwala bwe yakomboozanga munnange osanga bino bye byatamisa n'okutendewera essomo nakyala amale asendebwesendebwa okuganza omuvubuka omu eyali oludda lw'ekyalo eyo ebigambo by'omukwano gwabwe tebyalema kugwa mukutu kwa Gaajuule bw'atyo n'ateesa okubaketta akakasize ddala eyali amutuula mu kifuba yamala emyezi wagindaba yena awakanga taseguka nga gyali mingi abasajja mu abagenda safari namwe mutuulirira nnyo bannamu ale muba mwabadde kambaleke yatuula emyezi 4 omukazi olubo bamutamye dda bamumanyiiza birala ate omutuulirira nga taseguse naye ng'omukazi era nkitegedde ng'ali ku yigiyigi olwabwakanojjo bwa bba lumu nnyinimu yategeeza mukazi we nga bwe yali addayo ku mulimu guleme okufaafaagana ng'entunga eyiika era nti ensimbi zaali zikubye enkulimba omukyala yasekera mu ttabi lya ngalo ng'atuuza naye alukugunya olw'okubanga yali ajja kuweerako ku kutigomezebwa okwentakera olunaku olw'okusitula nga lutuuse omukyala yalagira ddala obwennyamivu kinkoze bubi nnyo mwami okugenda olw'okusigala yekka wakasonga muli akubajjejjerebu nti kisalidde mu ntamu ng'eyagwa ebweya ensimbi oba ennusu omukyala yalowooza nti omwami nga bwe yali akandaalidde okuddayo ku mulimu yali ajja kumala byeyana bisiibo nga takomyewo kazi afuuwa ng'ombe Gaajuule ku mulimu teyalinnyayo wabula yadda mu mikwano gye nga yeesirikira ng'asirika wayitawo mbale ng'awamatuka gye yali yeekisizza yajja kawungeezi abaali kumpi okutuuka ewuwe n'awulira abajja bavuuvuuma n'obuseko obwa bbuniza
Omanyi bw'oba n'omuka musajja obuseko museka bwa bbuniza. Tekka nawe. Bwebwo nno. Yeewogoma ebbali mu bitooke. Abali bajja balojja baba bayitawo n'awulira eddoboozi lya mukazi we nga yawerekera omusajja. Katagajuula abuuka enswa. Baali bakonera n'okuttaanya enteekateeka yaabwe. Baalina gye baali bategese okugenda basindireko eyo omukwano. Manya omukwano omubbe gunyuma. Basindireko eyo ate tegutama. Omukwano gwabwe okumala ennaku. Buggala bwe yawulira byawulidde nga n'amaloboozi gazimeereredde ng'ava we yali yeekukumye ng'asaawulira engere ng'addeeka nga yeemegguza mu ntebe ng'agibukalira ddala. Era omwo omukazi mwe yamusanga ng'atugguba dda akirako ekisaka ekyo okuzimba. Omukyala yali yatutte dda abaana ku muliraano gye yali abasigidde okusigala era nga n'ekisumuluzo ekimu gyakiterese. Abaayo yali abalimbye nti yali wakubukeereza nkokola n'enkoko era wakugikwata mumwa agenda alinnye ebbaasa emutwale alabe ku bakulu abaali bamutumizza nga bali ku ndiri migoye. Agenda okukuba ati enju omutwe nga kubba kwalaba. Yatenguka n'atekena n'alozoolera n'ayagala ettaka limumire naye nga tekisoboka. Daaki yeekuŋŋaanya okuva gye yali asasikidde n'ayaniriza bba n'okumulamusa. Bba naye teyamuwanukula teyamuwuuna. Omukyala emmeme yatandika okumuwoleza n'okutema amayebe. Amayebe gatemebwa mu ssanyu mu nnaku tegatemebwa mu ssanyu. Emmeme yange tebyejjebe mmanyi liba ssanyu. Naye ate wano bw'aba akigeraageranyiriza mu kweraliikirira mba sikitegedde. Omwami ekyeggulo yakizira n'omukyala ne kimukaayira bw'etyo emmere n'eddayo nga bwe yajja. Omwami yeekuba ekisenge kye n'omukyala ne yeesibira mu kikye. Baali bagagga bwe banye ennaku zino okuba mukyala ng'alina ekikye n'omwami alina ekikye bw'okitegeeza bugagga. Si butakwatagana naye bugagga. Mu ttumbi omwami yakonkona ku luggi lw'omukyala n'amulagira aluggulewo. Omukyala yeerema. Omwami ni yalusamba ng'era nnyinimu bw'akola. Bannyinimu ebyo bye bakola. Alusamba n'alweggulira n'ayingira. Nnyinimu yabuuza mukazi w'omuntu gwe yawerekedde bw'amuyita ne gy'abeera. Ekyaddirira kuwaanyisiganya bigambo bisongovu ko omukyala nti naye mwami okuggyako gwe okuba n'ebbuba obububa nze sirabira ddala nsonga ekukalamusa n'okukutulumusa otyo. Olowooza bulijjo bw'owuunyerera mu buno bunnawojjoloba n'obwakyaka bwonze simanya. Nkukola ki? Wano juzi tewagenda kunsiiga birwadde bye wawakankula eyo. Omukazi n'empumuggo agayiso agabula okunzita nembulwako ne wentuulira. Kati ozze kunze mbwe simanya. Ate abakazi bambi tebamanyi kwegaana. Bakazi bambi tebamanyi kwegaana naye abasajja nze mwana abandi abadde azirise bande mu first aid. Sajja beekaza. Naye bambi abakazi tebamanyi kwegaana. Awulira ono bambi. Kyokka kakati n'onsiiga obulwadde era n'empumuggo agayisa agabula okunzita. Kati weekaniikirira n'okwereegaleega ng'ebikamulakete nnyini. Abakazi twalaba naye nno mukazi munnange nno wakola bubi. Bugamba obwo enkusigule walikkakkanye. Okakkana n'omuweweetako mu nsingo. Naye bino ebigambo bye waddamu byali bibi naawe. Mukazi munnange olimbye. Tuli mu kitabo Omuzimu gwa Kasooba ekyawandiikibwa Edward K.N. Kawere n'Amanda Kasalina
nze nkusomera ebigambo bino. Kakati munnange omukyala ng'amaze okuwewa obulagolago obwo bw'ekikuusa. Kakibone obwenzi. Mbu wano Gajuule yawulira nga yenna atabusa omutwe gumuzunga era gujjudde enjuki n'obusagisaji. N'agamba bw'ati, Gajuule yanyumya. Nefubitika ekisenge n'enkwakula y'ejjambiya yange emmenge etemagana. Mukazi wange yakenga mangu ng'obulwa buzze, bw'atyo n'agezaako okuggulawo oluggi adduke. Yali akyatitibanira ku luggi olwo okuluggula ng'ate bw'akyuka alaba ekijja. N'embuuka lumu ne mubaka omukono, namusika ne muzza mu kisenge wakati. Mpozzi yalaba amaaso gange nga gajjudde obutemu, bw'atyo n'atandika okulaajana n'okumpanjagira musonyiwe. Nali ntaamye nga sikyawulira, bwe ntyo okwalibadde okumwanukola nagalula kiso kumusanjaga. Yalabira ddala ng'okufa kumutuukiridde, n'aleekaana nga ndalamidde awanjaga nti, naye mwami omaliridde ddala okunzita, kale onzitira ki okundesa obwana bwange obuto butyo? Taata nkwegayiridde nsonyiwa, saamuganya kubimalayo. Ne muvumbagira emimwa era mu kenyoola akaddirira mwe namubalingira ekiso mu nsingo. Yatalantuka n'agwa era n'ennyongera okumusanjagira ddala paka okutuusa lwe yafa. Bwe yatondoka olwo ne ntandika ate okutya, okupapa n'okwejjusa, naye byonna nga tebikyangasa. Anti obwayiise najjayo engoye ezaali awo okumpi n'envumbika mu bifo omwali mufubutuka omusaayi. Ekyo nga nkimaze, nasitama mu nsonda y'ekisenge nga nkubidde ensingo nemba nga nziwagise wakati w'ebibatu. Nentunuulira ensanke gwe musaayi oguva mu muntu nga gufubutukayo bwe buti. Bwe gumala okufubutukayo ne gudda wali olwo ne gufuuka omusaayi, wano guba guyitibwa ensanke. Natunuulira ensanke ekulugguka. Natandika okweraliikirira n'okulowooza kye mba nkola, naye ng'ebirowoozo biziŋŋamye era bibutaabutanye. Ku nkomerero ya byonna nasalawo kuziika mufu mu kisenge ekyali eky'abagenyi eky'okuddiiro. Mba neekakaba ntandika okuyiikuula entaana ng'abugjeeko eddiba. Nali sisobola kuyiikuula ttaka misana nga ntya abantu abayita ebweru okumpulira. Bwe ntyo omusana gwonna nagumalira mu nju nga ntunguuliitana n'omufu wange. Buli lwe nawuliranga kakuba ebweru, emmeeme n'entyemuka bwettwa. Olwo n'embuuka n'eŋŋenda ningiriza mu katuli k'ekisumuluzo ndabe obanga waliwo ajja. Nasabiriranga kimu kyokka, basigire butabaayo na kye beetaaga mu nnyumba kujja kujuggula. Dunda okubuggyako eddiba kye kyansala ku mugwa. Nagera abantu tebakyatambula ne ntandika okusima nga bwe nsiriikirizaamu ntegereze obanga ebweru eriyo awulidde. Ekinnya olwaweeraweeramu nga nindiggula mulambo nga ngusuulamu n'ebigoye ebyali bijoobaanye omusaayi nga nziika. Bwe namala ng'ettaka ndirinnyirira okutuusa we lyaseeteerera ddala ne waguma ne wasaana. Ekyo bwe kyaggwa ne ntandika okwekeja nga nkuuta n'okusiimuula omusaayi mwe gwali gukulukutidde n'okutiiriikira. Okwo nazzaako okwala obuliri n'okwalirira emikeeka mu bisenge. Nayambulamu engoye okwali omusaayi nenzisiba mu mugugu era nenzirira ekiso kye nasisa
nakyo nenkiwagika mu mugugu ogwo. Nayambala engoye endala nenkwata omugugu gwange nensiba ennyumba nendaba eriraga ekisaalizi. Nga ntambuddeko akabanga natuuka awali ebidiba ebikadde mwasi mwange omusenyu ebyali birandiriddeko n'ebiddoddo. Wano nali mmanyiiwo obweso bwentyo nakyama nensowola ku mugugu ekiso kye natemuza nenkisolossa mu kimu ku bidiba. Ate bwe neeyongerako mu maaso nenkyama mu kalungu omugugu nenguvumbika mu mpompogoma y'ekiswa ekifulufu. Empompogoma nengizibikira n'ebifunfugu. Obudde buba bunyiimuula nga nninnya bbaasi gye baali bakazaako erya weegendereze olw'okukeera era essaawa okuwera 2 nga ffe bataka ab'edda ab'omu Kampala. Omwo sasimba mu kitooke nga nzikirira kisaalizi kusuubula Nandere. Namalayo ennaku ntono nenkomawo nga mbulidde mu lutala lwa Nandere lujja lumpisa mu Bwanda. Abantu beewuunya nnyo okulaba nga nkomyewo amangu ntyo, naye tewaali yakinonooza nnyo. Bwe natuuka eka neneeyisayisa nga bwe neeyogeza nti abaamuno bazeewa. Baasenguka nandiki ndaba tewali na kigere. Nagenda ku muliraano ne mbabuuza obanga baali bamanya ab'ewaffe gye baali beewunguliddeko. Bantegeeza ng'omukyala bwe yali agenze Kiyumba Anaagwa okulaba ku bakadde be abaali mu Bwassa Kisolo. Bankwasa ekisumuluzo ngende neggulire, wabula bo abaana nembagaana okubatwala nga nimba nti nze sibasobola nga munnange taliiwo. Namala wiiki namba waka nga neefulukuta okugogola n'okuddaabiriza ennyumba nsangulirewo ddala obubonero obwandindompye nti natta omuntu. Ekiseera kino kyonna saanyega wadde okusiinya ku bya mukyala wange, naye wiiki nga njikubye amabega natandika okwesunaasunanga nga ndabye baliraanwa. Konze nti songa bano abaagenda okulaba abalwadde baluddeyo bulala baafuuka musugwekanyanya. Nja kubissaamu n'engatto mbawondere si kulwanga abakulu obulwadde bwabatabirira ate nga tewali na muntu wa okututumira. Ennaku nga ziyiseewo Gaajule yaserengeta Bukunja ku buko. Bwe yatuukayo ng'akabatemanga munne bw'ataliiyo era nga ye bwamusuubira okubanga eyo, kubanga yali ategeezezibwa baliraanwa nti yagenda eyo okulaba ku bakulu baali bamuyise ng'obulwadde bubaluma. Nti nno ye Gaajule okuva ekisaalizi yasanga Kiyumba Munyale nga ne Kufulu yeerumye ku luggi. Ekigambo kino kyesisiwaza nnyo abakulu n'emmeme ne zibagwa wala nnyo babaabwe. Baaba bo baali tebalwalangako nga balamu tteke, nga tebamulagirizanga nako kugenda kubalaba. Kale yali azzeewa. Yandiyinziza atya okulekawo abaana b'abato be yasiibanga yeeyo okumala ebbanga eryo lyonna bokka. Bwe baamala okubimuumuunyaamu n'okukubaganya ebirowoozo ne bakkaanya buli ludda lubuulirize omuntu gye yadda okutuusa lwe balijjamu ekigolokofu, kubanga kati ebintu bannaye byali bijjudde emiziringitano n'emigozoobano n'obwezigoolo. Wabula bba abantu b'oku kyalo baali batandise oluvuuvuuma, omuntu teyeefiira tufudde, nti nno muka Gaajule ono teyabula bubuzi. Kubanga baaba nze mbabuulira amazima, bba ye yamutta ananga omuntu wakuno teyeefiira omusa. Kambabuulire mmwe abatemu abampuliriza abali obaoliyo eyo ng'oli mutemu. Ffe tuli mu kifaananyi kya Katonda. Bw'okwata embwa n'ogitta neefa, omuntu ate yessibwaba. Omuntu ne bw'oba oggyemu bujja lubuto
mu abaana ab'obuwala abasokonkolamu ennanka ezo ne bw'ojjamu obujja olubuto bw'oti ekyo kifaananyi kya Katonda. Omuntu Katonda yamuwa ekitiibwa kizibu nnyo. Omuntu ali mu kifaananyi kya Katonda, omuntu Katonda gwe yakwata n'abumba n'amufuuwamu omukka mu nnyindo gwe omwemwolereko omugyewo ng'obulamu Katonda tannaba kubunku. Omuntu teyeefiira, kyobala muganda agamba nti omuntu teyeefiira. Era abawo omuntu n'agamba naye ate ng'osobola okutta endiga n'ogitta n'obujulizi ne bubulira ddala n'ofa nga tewaliwo n'azudde nti gwe watemula. Naye ssebo omuntu kumali mu kifaananyi kya Katonda muvangako abantu beesunaasuna gaajuula ono naye nga baamulaba batya. Gaajuula ono bye yatta mukazi we. Abamu nti yamukwatira mu nsiko n'omusajja, naye nga bonna bakkiriza kimu nti okutta Gaajuule mukazi we ye yamutta. Munnanga okukyaka kw'olugambo luno tekwalwa ne kutuuka mu b'obuyinza. Gaajuule yagombwamu obwala n'atwalibwa ku poliisi ayambe ab'obuyinza mu kubuuliriza ku kubula kwa mukazi we. Munnanga abantu bangi bakuŋŋaanyizibwa ne batwalibwa okuwa obujulizi, era n'ennyumba ya Gaajuule ne yeekenneenyezebwa, naye ne wabulawo obujulizi bwonna obumusimbirako ddala onunwe nti obutereevu nti ye yatta mukazi we. Bwe kityo yayimbulwa n'alya butaala nga tasimbye kigere mu kkooti. Kyokka abantu tebaamatira. Baasigalamu akakunguna nti nze ŋŋaanyi. Nkazi yali eyo mu kyalo ng'agaana nze ŋŋaanyi. Ntambulira atya ku gundi. Yagiyitanga atya? Yagiyitanga badaadi. Bayiseera ekyo bajaaji ze zaalingawo. Ntambulira atya ku bajaaji nga sirina tooti? Nga talina tooki tatambulira ku badaadi. Era nga teroga nti nanza atalina musango nalwaki neepootinga. Naye noono Gaajuule lwa kumwejjeereza naye ye mukazi we yamutta. Ab'ekyalo nga be batyo bagamba. Waba wayiseewo omwezi nga gumu kasookedde Gaajuule ateebwa, Kasoba n'akyalako mu bakadde b'omuwala kubanga yali abamanyi. Yabasaasira olw'omwana waabwe okuzaawa n'okubulwako amafiire. Bwe yabisirisa, nnyina w'omuwala n'amutegeeza nga bwe yali akakasa nti Gaajuule ono mwana wange Gaajuule ono omuwala waabwe yatta mutta oyo omusajja oyo. Musajja oyo yatta omwana wange. Nti n'ekyali kimukakasiza ddala kwe kubanga omufu yali yakamundooso muswandooso. Ate kati bw'otandika ebyokuloota omufandooso enfunda eziwerako nga bba bwe yamussa ekiso n'amuziika awantu awakutte bwe popopo. Awo wendi maama wensibidde awo maama. Nti naye omufu aba agenda okumulagirira we yaziikibwa. Kubanga buli lwenteeka oluba wansi omwana ngamba ono omugenzi, omwana wange oyo omugenzi, nti baze yanzitisa jambiya. Naye aba agenda okumulagirira nnyina we yamuziika. Maama n'asisimuka. Bannange yamaliriza nga bw'afeesa era bw'akulukusa amaziga nti singa gwe wawoma omutwe mu kubuuliriza mu musango guno, nkakasa nga wandikwekudde ekituufu. Naye omuntu okufa n'abulirako ddala amalaalo kiruma. Omusango gwabuulirizibwa nga Kasoba taliiwo, naye yali amanyi nga banne abaguli mitambo tebaalema kuwenja bujulizi mu buli kawonvu na kagga. Obanga baabulwa naye ne bwe yandibaddewo talina kisingako awo kye yandikoze. Kasoba yaddayo e Kampala n'abijjako omwoyo. Naye lumu aba ali awo mu ofisi yaabwe yeegayaaza n'ajjukira ebigambo bya nnyina wa muka Gaajuule. Yajjayo fayiro y'omusango ogwo agitunulemu, si lwa kubanga yasuubira
okusangamu ensobi yonna nedda wabula ekirowoozo kyamujjira bujjizi ate nga ne fayiro yennyini eri awo kumpi yagibikkula n'agyekenneenya naye teyasangamu kisobyo kyonna era nga bwe yali asuubira bw'atyo n'agizaayo kyokka okuva ku lunaku olwo buli we yaddanga ng'ekirowoozo kimujjira nti osanga nnyazaala wa Gaajuule yali mutuufu nga muwala waabwe battamutte. Ekirowoozo kino olw'okulondoolanga Kasooba n'okumukeŋŋenterezanga emmeeme yalwa eddaaki n'agenda ewa mukama waabwe n'asaba akkirizibwe addemu okunoonyereza mu by'okubula kwa muka Gaajuule. Kino nno abeera mulala nga yakisabye kyandisambajjiddwa naye nga kizibu okukimma Kasooba yali amanyiddwa buli omu mu kitongole olw'obumanyirivu n'obusobozi bwe nga takola kintu watali nsonga ntuufu newankubadde nga tajogereddeewo bw'atyo mukama waabwe kyeyava talonzalonza kumukkiriza kuddamu kunoonyereza ku musango ogwo. Kasooba yakwatakwata obuntuntu bwe yali yeetaaga olw'omulimu n'alamaga olw'embalala. Bwe yamala okweyanjula ku poliisi y'embalala n'awetamu n'ajja n'asejjera n'akomawo mu Buddu. Yajja yeetisse ekirago okwali kwewuubira muwogo omubisi omususse n'akaleku omuli amazzi. Yali ayambadde buziina obutimayo amazzi era ng'ayogera Olunyarwanda n'Oluganda olumenyefumenyefu. Bw'atyo n'afaananira ddala omupakasi anoonya emirimu ow'ennaku ezo. Yali afaanana bw'atyo we yaggukira mu Buddu era nga yeepaatiiseeko n'erinnya lya Nyembeeza. Yatandika okupakasa mu byalo ebyali birinaanye n'ekya Gaajuule kwe yali. Nyembeeza ono Kasooba yalabika nga musajja mukaatakaata munyumya. Omuntu omunyumya aba wansacca gwe tuyita ow'ensacca munyumya era eyasesanga abantu ku biduula by'omwenge olw'amazina ag'ekirundi ge yatyabulanga n'obugero obusonge bwe yamegguzangawo mu Luganda olumenyefumenyefu. Yeeraga era nga okusiisittira olubimbi n'okulonda olumbugu tewali amuwonyamu. Ebyo byonna byamumanyisa mu byalo ebyetooloddewo buli we yagendanga nga bamuyaayaanira okumukozesa naddala lwe baatalaganga ebyalo ne banne nga bagenza okusaka emmere ate ne gye yasulanga nga bamwagala olw'okwetumanga obulimulimu obwawaka. Lumu yagenda ewa Gaajuule n'asakayo emmere olw'okulima obulungi n'olw'ettutumu lye yali yeefunidde. Gaajuule yamukubiramu enkuta y'ettooke era n'amusaba asakengawo ewuwe bulijjo. Nyembeeza yasooka kwegaanyisagaanyisa nga atayagala kyali kimusabiddwa naye oluvannyuma lw'okumwegayirira mbu n'akkiriza. Yasakirayo ekiseera kitono Gaajuule n'amusigula okuva gye yali akola ng'amwongezza ensimbi n'amuleeta akolerenga ewuwe naye nga tasulayo. Kasooba ono ewa Gaajuule yakolayo omwezi gumu n'amutegeeza nga bwe yali omulimu ajja okugwabulira olw'okuba nti gye yali asula baali bamugoba olw'obutakyakolayo. Gaajuule teyayagala kufiirwa mukozi mulungi ng'oyo bw'atyo kyeyava amuwa ekisenge ekyali mu ffumbiro asulenga omwo. Yasindika asitamye anti Nyembeeza kye yali yagaliza embazi kibuyaga yali asudde. Yasengukirawo mbagirawo si kulwanga Gaajuule kamudda akadde omufu oba n'akyukira mu kitinga embazi. Nyembeeza yalimanga nga bw'akolera ne mukama we obulimulimu obwawaka. Bwe yamala okugundirira mu maka Gaajuule n'amwesiga n'atandika n'okumutumanga mu nnyumba okunonamu ebintu oba okumwererako mu kisenge. Naye ng'ekisenge ky'omuddiiro ekyabagenyi tekiggulwa era takyeraamu. Ebbanga lino lyonna Gaajuule teyasinya kubula kwa mukazi we oba okwogera nti yali awasizzaako ate nga n'abaana abandimuloopye yali abatwala dda mu b'eŋŋanda ze. Kino nno kyewuunyisa nnyo Kasooba ddala lwaki Gaajuule yali tayogera ku mukazi we. Yali yeekengera oba yalina kyatya ye lwaki ekisenge ky'omuddiiro tekiggulwa ate nga bwe kiggulwa tamukkiriza kukyeramu.
Muno mwe mwali Pombo oba bino bye bimu ku birowoozo ebyayeserejjanga n'okuteyengera mu mmeeme ya Kasooba. Gaajule yalina emikwano gya muswaba era ng'abantu abamu bamutya, naye bw'ataabanga mu binyumu oba ku mwenge nga bamuyimba mu luyimba. Omutandisi ng'ayimba ennyiriri 2 ezisooka ate abalala ne baanukuza 2 eziddirira bwe bati. Eno naaluyimba nze ndumanyi. Agamba nti nja kufuntula nkutte nga Gaajule. Ntubedda bannange. Nja kufuntula nkutte nga Gaajule bwe yatuttira Nakaye n'azikirira. Nga Gaajule n'azikirira. Nja kufuuyira eribindi nga Gaajule lye yafuuyira Lubooti n'awubawuba. Nga Gaajule n'awubawuba. Nja kutimpula nkutte nga Gaajule eyatuttira Nakaye gali kwoleka. Nga Gaajule gali kwoleka. Nga Lukoya nakugambye nti ogulika engalabi tegunywebwa atudde wamu ng'olwo batandika bayimba ku Gaajule. Abantu bedda nabagalanga nnyo. Bwe wakolanga ekikolobero kyonna nga bakuteeka mu luyimba, kati bateekamu oyo omukazi oyo nagundi oyo naani ono Nambwere. Nambwere yakola ekyafaayo, yajjamu engoye n'assawali. Nambwere mbu yali mukazi nga mulungi nnyo ne bamusibirawo ssente, naye ate n'abo ow'ennyonyi n'akola ebyambyo n'ebyo. Mbu ne bamusibirawo ssente ne bamugamba nti osobola okutambula nga weeyambudde, n'agamba nti nkisobola nze muziteeke wano. Ne bamuteerawo ssente ne yeeyambula n'atambula. Ne bamuteeka mu luyimba. Nambwere yakola ekyafaayo, yajjamu engoye n'assawali. Engalabi n'ekoya. Naye noono bayimbanga n'ennyimba endala nnyingi nnyo ezaakiibanga okumusunga n'okumukomekkereza obutereevu nti yatta. So nga mu mulamwa kyezigamba emyezi 8 giba giyiseewo kasookedde Nyembeeza oba Kasooba asenga ewa Gaajule. N'asaba mukama we agendeko embalala alambule ku bamanyi. Mukama we naye teyali mubi ng'amukkiriza. Yamalayo ennaku mbale n'akomawo n'akavangata k'ensimbi. Baatandika okumeenya ensimbi okutuusa lwe zaggwawo. Nyembeeza yaleese ssente bazirye ne Gaajule ate n'akimayo endala. Kino ng'akikoze enfunda 2. Mukama we yamubuuza gye yali yajja ensimbi ezo. Yagobera munya mu ssubi. Kyokka Kasooba oba Nyembeeza yasooka kwesuluba bba kibuuzo n'abanga atayagala kumubikkulira kyama kye. Naye oluvannyuma lw'okumukemekkereza n'okumusindirira ennyo yamubuulira. Yeeteteggula nga bwe babba obulindo bw'ensimbi ezize n'agenda azikukulira eyo mu nkoola z'embalala. Eyo nno gy'azisomolerako n'aleeta. Yategeeza munne nga bwe baali tebakyasobola kumuvumbula olw'okuba obuufu yali abuttaanyizza. Oluvannyuma lw'ebyo Nyembeeza yeeyongera okukwazza emirimu gye kinnawadda, era ensimbi bwe zaakeewanga ng'agenda ng'aleetayo endala ne banena. Buli lwe yagendanga embalala mbu okunona ensimbi ng'awaayo alipoota y'ebyo by'aba abeze. Ku poliisi teyatuukangayo wabula gwe yawanga ebyama yamusanganga amulinze mu kafo akalagaane mu lukoola, era eyo gye yamuleeteranga n'ensimbi ze yatwalanga ne bamenkenya ne mukama we Gaajule. Yakolera ddala bw'atyo okumala ekiseera okutuusa olunaku lumu Gaajule lwe yamubikkulira ekyama. Tewali amanyi kyasooka musajja ono oba kunaawuula Gaajule kwasanguza kyama kye yali akukulidde atyo mu mmeeme ye. Gwali mwezi gwali muzimu gwa mukazi we oba yali kizuuzi wa Kasooba bye byamubagula. Naye nga bwe gwali lumu Gaajule yakomawo eka ng'akubye akabisi. Yatandika okunyumya ne Nyembeeza, era ng'emboozi etabye baatuuka ku by'abakazi n'okuwasa.
mboze n'enyuma. Kasooba yabuuza mukama we oba Nyembeza ekyali kimugaana okuwasa n'afunayo ku zadde oba omusika. Gaajule yalinga aliko ekimu n'awudde oba ekimuwujja. Yabuulira musajja we nga bwe yalina abaana n'omukazi, naye ng'omukazi yamutta. Yamulombojjera byonna nga bwe byajja, engeri gye yattamu mukazi we, gye yamuziikamu mu kisenge ky'omuddiiro, era ne gye yamukukulira ekiso ekyamutta n'engoye okwali omusaayi. Leero nga yenna alinga ddala aliko emmindi. Bwe yali amaliriza ne yeewaana nti bambeka sibe babagezi nyimbo beefula abagezi. Ebyange byabalema, tebayinza kunvumbula. Bankwatako awo ne bantanga obujulizi obunumiriza bubabuzi. Omusango n'enguwuuta buva. Onsanyisa nze omumanyi. Sebage ya nnyonyi namunyaali ku nju. Yayogeranga bino byonna nga Kasooba oba Nyembeza okutu akonkomola. Enkwawa akuba nti kakubye bbiri era amukongooza bigere. Nyembeza yeeyongera okukakkalabya emirimu gya mukama we ng'obwedda, era nga bw'agira n'awubako olubu lw'ekigere embalala abebbe ku kamoome kaabwe aleete balye. Wayitawo emyezi 9 nga Gaajule amaze okusansula ekyama kye, entegeka z'okumukwata ne zimalirizibwa. Olunaku lwe yagombebwamu obwala lwali lwa Sande ng'olwaleero essaawa 4 ez'enkya. Gaajule aba atudde ku lubalaza lw'ennyumba ye ne Nyembeza we, ng'emmotoka za poliisi 2 ezikubyeko abampi n'abawanvu zigobye. Buli omu yali abagalidde duko ndabe emmotoka okugenda okuyimirira ng'abazirimu bazibuuseemu dda. Nyembeza oba Kasooba emikono gifuuse kyensuti n'empi zimuyiseeko nga togasseeko Nsambagere n'ennume y'ekigo ebyamutandaggirwa. Gaajule yali abeeteggera mbu adduke, tebaamuganya ne bamubaka. Baamulijja mangu ku mpingu, era nga n'empi n'Ensambagere tabyabudde. Ab'ekyalo n'abayise batandika okusotya nga bajja balabe bwe gubadde. Nyembeza yatandika okwetaakiriza ng'abuuza kye baali babalanze okubakwata. Yali akulungudde emyaka 2 mu maka ga mukama we, naye nga tebazzanga musango. Aba akyaleerejjana ne bamupakya empi, endala ne bamulagira azimire asirike. Abasibe baatwalibwa mu ddiiro ne basitamizibwa mu nsonda nga ne Kasooba kwali. Abapoliisi baaleeta enkumbi, ebitiiyo n'ensuuluulu ne batandika okukabala ennyumba. Basookera mu ddiiro ne bazzaako ekisenge ky'omufu, baabo mu ky'omwami ne bamalira mu ky'abagenyi. Omwo olwali okusimako akatono nga bagguse dda ku mikeeka n'ebigoyegoye nga ku mufu. Abaaliwo bonna baalabika nga bennyamidde nnyo. Abasibe Gaajule ne Kasooba ne mukama we baabatuuza emabegamu bakuntumye n'omufu waabwe kyenkane yali aweddeko amagumba. Emmotoka yaabwe yagenda butereeve e Kampala, endala yagoberera luvannyuma ng'abagirimu bamaze okuvuba ekiso mu kidiba Gaajule mwe yali akinyugunyizza n'okujja ebigoyegoye mu mpampagama y'ekiswa mwe yali abivuubiisa okubuza obujulizi. Poliisi bwe yamala okuteekateeka obujulizi bwayo, omusibe n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi eyali ayambibwako abantu aba bulijjo 3. Gaajule yawera ennemba nagwakutemula mukazi we. Obujulizi bungi bwaleetebwa ng'omwo mwe muli obw'omusajja omupakasi eyawulira omufu ng'alaajana ng'awanjagira bba aleme okumutta. Obwamulaba nga yeekwese mu banne tagenze kisaalizi nga bwe yakolanga. Obwamusanga akawungeezi ng'atambula alaga ewuwe ku lunaku olwattirwako mukazi we.
n'obwamuwuliranga ku mwenge ng'awera. Lumu bwagenda okutta mukazi we olw'obutambuze era nga n'ekiso mbu yali yamala dda okukibenga. Kati okwo bwe kwagattibwako obw'omusawo eyakakasa nti omukazi yatemulwa na kiso. Ow'omukogo eyakebera omusaayi era n'ow'ebinkumu ate n'ow'ekizibiti eky'engoye n'ey'ekiso era n'obulala munnange nga gajuula omusango ogw'okutta ng'agenderedde gumumegga. Omulamuzi ekibonerezo yamutyemulira kya kutugumbulwa ku kalabba. Yamuwa amagezi nti yali waddembe okujulira mu kkooti esingako awo bw'abanga si mumativu nga yali takkiriziganya na nsala ye. Teyajulira omukulu teyajulira, osanga yamatira ng'omusango gumusse mu vvi. Bw'atyo nattibwa anti okalya dda kaddadda. Newuunya nnyo obukujjukujju n'obukugu bwakasooba mu kubega emisango era n'endowooza nti mba mukulu nange nandyenyigidde mu bwambega. Wabula kyesaasiima kwe kutimpulwa n'okutuuzibwa awali omufu akyuma. Kino Kasooba nakimutegeerezaawo. Yaseka nnyo naga nti ndabanga ogwo gwe mulimu. Bwe nasuumukamu ne ntwalibwa mu ssomero ly'ekisulo. Bwe ntyo nemba nga Kasooba nsigalidde kumulaba balirirwe mu kuwummula bwe yabanga tapampuse mu gigye. Ebiseera ebyo bwe byayitawo amaanyi ne gagenda nga gamusereba n'atandika okugenya olw'okulwalalwala. Ekyavaamu kwe kuwummula emirimu gy'obwambega. Lumu mba ndi ku ssomero nga bantegeezanga mukwano gwange bwe yali awummulidde ddala emirimu gye gyonna egy'ensi eno. Nasaalirwa nnyo obutaziika ku mukwano gwange oyo atalinva ku mwoyo. Kyannuma nnyo.